omukazi angwira kava mu kakolido, omukazi ng'ankuba ejjinja mu feesi. Jjukira we yakuba waliwo damage yasooka okunkuba omuggo. Omwaka oguwedde bantungawo wuzi 6. Kati juzi bwe yajja okunnunga. Omuggo yali agukubira ki? Yansanga ntudde kabalaza ngaawo nga yasuza atamidde. Saamanya nalabirawo nga nkupye muggo ku mutwe. Era ogenda okkakkana neiba yansula n'antwala mu ddwaliro ne bantunga. Kalwayo ka Mukiga wali ku stage awo. Nga atandika kulwana kunkuba. Kale neerwanako ebiseera ebisinga emyaka gyonna kuba emyaka katulimu 23. Neerwanako nempulira nga nkooye kuba damage zinzijjudde omubiri gwonna. Yakaneegezamu okwagala okunsala akase mirundi giwera nga 8. Kakati ne mwawukanako. Kwolwo Landlord yangamba Kabanda. Lindako njagala ontwale empolo ntutte ku speed emboozi egenda kuggwayo mu ddakiika 5. Kati okitegedde nti omukyala atunda nnyaanya ku kkubo bw'amala ozitunda ng'agenda mu basajja. Wamukwatako ko n'abasajja? Saagendayo ku street wabula yakoowayo yekka ku street nga siteekansi ebagoba nnyo. Nadda n'agamba nkooye okudduka emisinde. Ekituufu ennyaanya yazitundanga paka ssaawa mmeka? Ennyaanya bazinyuka ssaawa 6. Ekinene nnyo abaaluddewo. 6 ogwadde? Ogw'ekiro. Kati nga zino essaawa ezisigadde endala abaali yayingiranga bbaala. Ng'ate zaakoze mu nnyaanya ng'azinywa. Ebiseera ebyo yali tanayiga bintu neekwese nabo omukyalo no biki byabanga akola ku street ku kkubo. Watuuka ssaawa mmeka ku street awo? 8. Natuuka ssaawa 8. 9:10 ng'okyali mu kasondooti. Tukyali misanda. Omukyalo ono kiki kyabanga akola? Kaakati kye yakola omwami yali amugulira bbiya nga baawukana ye ng'atambula ng'agenda ewaka. Kumba ayina bw'amala okwawukana oli ayinawo omulala gwe bagenda ne beebaka naye mu kiyumba mu kinankani mu kibanda. Mu kibanda kyaki? Kibanda kyali batunda omwenge kuba jjuka ssaawa 8 9 abo bibanda abatunda buwalajo baabasibyewo. Kati nga bw'olaba wano we tutudde nga waggulu baazimbayo mulimu obutebe kati nga baazazikawo foomu bwe beebaka n'omwami. Abakyala nga babasiŋala mu kikolwa bulungi omwami omukyala. Gwe kati ng'oyimiridde eri olinze bakuyite? Bampite. Kakati omukyala ng'awummuza ntamu mu kibanda. Ekibanda kyali ludda? Kyali kundikuta madda awo manju wa Mukiga awo. Bwe yava ku bbaala? Bwe yava ku bbaala yasala busazi ng'adda ku sayidi wa Mukiga wano ku ddwaliro. We walinga ekibanda ekyo nga baalawo foomu bulungi. Omwami oyo wali omumanyi? Omwami nali mmanyi yali asiiga Cutex nga bamuyita Emma. Baali bangi yaddanga nanvuma nanjerega naŋŋamba nti abasajja nina bangi bwe tolina nakyo nga saba bangulira bbiya bangulira ebyokulya. Nga bamwebakirako mu kibanda? Mu kabanda kennyini. Malirayo emboozi nga abakyala bakuyita? Abakyala bampita nti Kabanda jangole babano bali mu kibanda beebase ku foomu. Omukazi nga nkuba ejjinja mu feesi. Jjukira we yakuba waliwo damage yasooka okunkuba omuggo. Omwaka oguwedde bantungawo wuzi 6. Kati juzi bwe yajja okunnunga. Omuggo yali agukubira ki? Yansanga ntudde kabalaza ngaawo nga yasuza atamidde. Saamanya nalabirawo nga nkupye muggo ku mutwe. Era ogenda okkakkana neiba yansula n'antwala mu ddwaliro ne bantunga. Nga ebyennyanja ng'abivuddeko sente z'ebyennyanja zaavaayo yabitunda byonna ne biggwawo? Ebyennyanja namuwa sente yali wiiki emu. Yazikozesa wiiki egi emu n'aŋŋamba mu nfiiriddu waffe mu kyalo. Bwe yagenda mu kyalo teyadda wadde n'ekikumi. Nenziramu ne muwa endala. N'azinywa. Kale embeera y'omukyala mu butuufu madamu Adija ebintu bye bingi simanti nza mupimala. Bitunyumiza ojja bimalayo bagireka awakaawo.
nasingana emmotoka epaakinze nga bamukimye nze bwe nayingira omukyala nendowooza nti afulumye emmotoka saamanya nti yali ya musajja we kati nga omukyala yafuluma bufulumi nga alingira mmotoka nga bamuvuga nga bagenda Namasuba wali eyo ebbaala gye banywera wadda nga atamidde mubuuza ovaawa wandese wano nga ntudde mu ttiro n'abaana akati okomyewo saa 8 obadde ovaawo aŋŋamba nze tomutawaanya tomumanyira nafunye omusajja mugagga alina emmotoka era nvuze nantwala nangu ya bbiya era navuga nankomyawo wano. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School or Frumala Access, Mumaziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi mwebale kutulaba mwebale kutwagala mwebale kusubscribinga aba Platinum Wellness Spa bakugamba nti osookozako ku spa yabwe ddungi nnyo nnyini ddala. Lunaku lwaleero ndi ne mwami Kabanda ono nga bw'omulaba akaddiye lwampi migere na miggo okuva eri mukyala we. Abakyala muyitiridde okuba abasajja. Tuzze olwaleero tube nga tuyita mu mboozi ye atubuulire omukyala amukuba atya. Mwebale nnyo okutulaba, mwebale okutwagala, mwebale okusubscribinga. Gwe wenna ng'oli mpya ku channel eno tunyigire kagamba ako ka subscribe okubeera ng'ojoininga show. Bw'oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera ng'otufollowingako bulambalamba. Nsanyusa okukulaba. Kale maama sooka okwebaza abalabi HK studio amanya gange nze Kabanda David nga ntuula ku Busaba Road kyalo bakiyita ndi ku Tamadde. Ensonga yange ndeese ku studio eno maze ebbanga nga nafuna omukyala budde naye emyaka agiringa 23 namusanga ayina abaana be namusanga nabo nange nansanga n'abange. Gwe yakusanga oyina abaana bawe? Ansanga nina abaana babiri. Tutwale empola omukyala ono wamusisinkana otya? Omukyala oyo nkola mulimu gwa bwa bulooka. Bulooka waaki? Amayumba n'amataka. Yansanga ku ofiisi yange wentula wenkolera. Najja nga aŋŋamba mbu ayagala nnyumba ya kupangisa. Kala yajja anoonya nnyumba nga simulabangako. Nansanga ku ofiisi wentuula n'aŋŋamba munoonyeze ennyumba. Ebiseera ebyo wali mwaka gwa 2006. Ebiseera ebyo nga ennyumba ziri ku bbeeyi ya wansi mitwalo 4-3 ne mufunira ennyumba okuliraana we nali nkolera. Omukyalo oyo ne ntandika okumuperereza mpola mpola paka lwe nakwatagana naye nga simanyi nti alina abaana nga naye tamanyi nti nina abaana. Kakati nga mpasa mukyala kumuteeka waka. Ebiseera ebyo nali nsula ku nnyumba za mwami Jofule Butaaya. Omuyimbi? Wano Kawupeti awo ekyemmanga awo. Alinayo ennyumba? Waaliwo emizigo naye yagitunda. Kati nabeeramu nalinga mpangisa ku nnyumba ze nga mulimu muganda we bamuyitanga Mmande. Bwe nafunira omukyala okuba yali ankuumanga yansoloozaako ssente. Nga mbeera na mukyala abaana teyasooka kujja nabo nga mbeera naye. Kakati munnange nga ntandika kubeera na mukyala saasooka kumanya nti alina abaana naye nga wamanyi omukwano omupya nga ngamba nnayo abaana bange nti bali bameka bali babiri tibenkana ki nga alinako ow'emyaka 3 n'ow'emyaka 2. Kakati nga tubeera na mukyala mbadde naye okuva ku 26 paka kati naye nga nze abange be nazaala eri beyansanga nabo tebalinyangako waka wenkola ki
wempangisa. Wali olina abaana bameka? Babiri era nange ba first born bange. Teyabakkiriza kujja waka? Tabakkiriza wadde tabakkiririza ddala. Ne wano we mwali mu mukwano nga gukyali mupya mami teyakkirizaako baana kulinnyako waka? Kaakati yakkirizanga abaana ba mukulu wange bajjanga okuwumula nga abakkiriza, naye kati abange bankubira essimu ti bano taata njagala kujja kulabako ng'ateekawo embeera embi nga nsibira ebweru oluusi oba nkereyemu okudda nga atandika kulwana kunkuba. Kale neerwanako ebiseera ebisinga emyaka gyonna kuba emyaka katulimu 23 neerwanako nempulira nga nkooye kuba damage zinzijjudde omubiri gwonna. Yakaneegezamu okwagala okunsala akase emirundi giweranga 8. Kaakati ne mwawukanako kwolwo landlord yaŋŋamba Kabanda lindako njagala ontwala empolo ntutte ku sipiidi emboozi egenda kuggwayo mu ddakiika 5. Kati kyembuuza njagala onzirizeeyo kawe mabega omukyalo ono nga wakamufunaawo omukwano gukyali mupya yafaananako ko ng'omuntu ayinza okera ku makya nakuba oba naakuyisaamu empi? Yali atya? Yasooka kubeera mukyala mulungi. Yasooka kubeera mukyala mulungi. Kaakati n'agenda ng'akyuka mpola mpola ng'akyuka embeera ze. Yali teyasooka kukola. Kaakati bwe yabeera nange olubereberye teyasooka kukola. Nga tomukkiriza kukola? Nga simukkiriza kukola kuba buli kimu yali akifuna. Kaakati neyeewaggula n'atandika okwekozesa yekka. Yali akola ki? Ng'akolerayo mu tawuni ku street okwo bano abalenga ennyanya ku gundi ku street. Yakeera ku makya nga takugambyeko nti dadi njagala kukola n'agenda mu Kampala? N'agenda nga taŋŋambye. Oba gwe mulimu gwe yali akola nga tannakufuna? Gwe yali akola. Kati bwe yakufuna n'ogumuggyako? Nga buli kimu nkimuwa. Nga tomukkiriza kukola? Omukwano ye gwali gukyali mupya nga njagala asooka abeera waka, naye oluvannyuma neyewaggula n'atandika okukola. Bwe yatandika okukola omukakazi n'anfukira ddala ekizibu. Yatandika atya? Yatandika okugenda okukola, bw'agenda okukola ku street agenda ku ssaawa bwe ziti ng'ayingira essaawa 10 ez'okumakya. Nga eyo street gy'akolako atunda nnyaanya ekiro ekyo? Ekiro ekyo. Bwe yakugamba? Nze bwe yaŋŋamba. Wagendayokko waakolera olaba oba mami atunda nnyaanya? Kubanga ennyaanya ze batunda ekiro sizimanyi. Nsaagendayo. Ekyo yakikola okumala bbanga ki? Naye we nakakasiza nti zaatunda kuba yalina muganda bwamuddako nga bwe balinga bakola ye nga akomawo ssaawa 4. Kati owange ye nga akomawo ku 11 ez'okumakya. Oluusi ng'atamidde ne mugamba naye munange ekikutwala ng'ogenda okukola kale okola saani kugana naye ekikutwala ng'ogenda okukola bano ne bakomawo gwe n'osigalayo n'odda ng'otamidde ate n'otandika okunkolako effujjo kiki? Kati omukyala tandikira ogamba watwagala nkole ngenda kuviira neefunira akazigo kange nepangisize konze nsigaanyi bwe binaaba byakunjogala okuba gw'ogenda n'okola n'oyingira ate n'okomawo ku 11 n'okwata amasuuka n'ogakanyuga eri n'ojagala olwanagane nange sijja kikola ki? Sijja kisobola. Kale ne tubeera bwetyo mama. Kati eyo mu nnyaanya gye yali akola baali batundirayo ng'atunda n'omwenge? Ng'abeera mu basajja be. Ekituufu yayinanga engeri gye yava mu kisenyi nga gye yakulira yayinangayo abasajja be bwe namusangira be yabeeranga nabo kati nga basiiba ndowooza mu mwenge mwe basiiba omwo bwe batyo kati be yasisinkana ekutandika okunkola ebintu bwe bityo. Naye kale Adamu Adija nze ensonga enkulu muminkiriza tetunnatuuka ku nsonga nkulu mwami Kabanda, njagala onnyumiza emboozi tugende okutuuka ku nsonga enkulu nga n'omuntu atulaba ku HK Media alina watandikira okuyamba. Kati okitegedde nti omukyala atunda nnyaanya ku kkubo bw'amala ozitunda ng'agenda mu basajja wamukwatako ko n'abasajja? Saagendayo ku street wabula
yakoowayo yekka ku street nga siteekansi ebagoba nnyo nadda n'agamba nkooyo okudduka emisinde. Ekituufu ennyaanya yazitundanga paka ssaawa mmeka? Ennyaanya bazinyuka ssaawa 6 ekinene ennyo abaaluddewo. 6 ogwadde? Ogw'ekiro. Kati nga zino essaawa ezisigadde endala abaali yayingiranga bbaala. Ng'ate zaakoze mu nnyaanya ng'azinywa. Ebiseera ebyo yali tanayiga bintu byakwonoona ssente, alabika abeeranga mu basajja nga bamugulira. Kakati bw'ava mu ekyo mu kyennyanja ku street n'atuulako ewaka n'aŋŋamba nti njagala kukola ki kutunda byennyanja. Ne nkwata ssente, nakwata gyali 75,000 ne ngimuwa atandika okusuubula ebyennyanja nga bitundira ku street wano ng'ewa Mukiga. Bw'atunda ebyennyanja awo n'abeera ng'atereddemu kuba ali afunamu kasente ng'atereddemu bwe yeemakula omulundi gumu ne yeemakula n'agamba nti kati mbivuddemu nga waliwo ebbaala ku ndi ku Tamadda bagiyitanga ekyengulu awo nga nawe ayinawo abasajja. Ebyennyanja n'abivaamu n'agenda okugenda okugyenkolera okudda ewaka nga yaguze ennyama y'omutwe ogw'ente ng'agenze agufumbidde waka agwetisse akawungeezi ssaawa nga 12 agututte ku street ku bbaala. Omukyala ng'atandika kukola teyaŋŋamba nako nga nsirika omukyala yagendanga ng'akomawo 8 lwakedde okukomawo ng'atamidde. Bwe yagendanga naluusi n'akomawo 9 luusi 10 tuuka ne mugana naye munnaye lwaki ompisanga kati nga ebyennyanja ng'abivuddeko sente z'ebyennyanja zaavaayo yabitunda byonna ne biggwawo. Ebyennyanja namuwa sente yali wiiki emu yazikozesa wiiki egi emu n'aŋŋamba mu nfiiriddwa waffe mu kyalo bwe yagenda mu kyalo teyadda wadde n'ekikumi n'enziramu ne muwa endala n'azinywa. Kale embeera y'omukyala mu butuufu madamu Adija ebintu bye bingi simanti nza mupimala. Bitunyumiza ojja bimalayo. Bw'atandika okutunda ennyama y'omutwe ndi ku Tamadda ku bbaala nalaba kinsusseeko kitutte emyezi ng'ena omukyala adda bukya atadde atamidde atankolako effujjo nga naye ku luno kanfune ekikooti nkiteekeko n'enkofiira ende ndaba omukyala ono biki byabanga akola olwo ssaawa ziri 8 nyambala kikofiira n'ekikooti nalinamu ssente zange nalinamu emitwalo ndooza nga 38 aŋŋenda nga nfuna wentuula nga nfuna abakyala 2 abatamiivu banne babeera nabo ambaga buli omu ngendamuwa emitwalo 2 munketera omukyala oyo wa waalaga nga nnyuse ankwata emitwalo 2 nga njiwa abakyala 2 nga bagenda batuula waaliri alina omusajja ng'amugulira bbiya batudde mu kasonda mu kazikiza nga bagenda nga bajja nga baŋŋamba bandeeka nange waliwo engeri y'akabaala bwe banteeka mu kasonda nga baŋŋamba manyi Kabanda tumuyina era ku luno buli wagenda okgenda tujja mulaba abadda nga baŋŋamba manyi kyoba okola katuweeyo ku ssente tube tumuguleko ennyama y'omutwe ankwata 15,000 nga bagenda bagigula abatwala nga bamunyumiikiriza ssaawa zigenda nno nayimuka ku 8 lwe ziweza 9 ziba ziwera ssaawa 10 ez'okumakya. Eryo lyonna ebbanga ng'obadde okola kigwe nina bwe neekwese nabo omukyalo no biki byabanga akola ku street ku kkubo. Watuuka ssaawa mmeka ku street awo? 8 natuuka ssaawa 8 9 tukyali misa ndabe omukyalo ono kiki kyabanga akola. Kakati kye yakola omwami eyali amugulira bbiya nga baawukana ye ng'atambula ng'agenda ewaka kumba ayina bw'amala okwawukana oli ayinawo omulala gwe bagenda ne beebaka naye mu kiyumba mu kinankani
bakiyita mu kibanda. Mu kibanda kyaki? Kibanda kyali batunda omwenge kubajjuka ssaawa 8 9 abo bibanda abatunda buwalajo babasibyewo kati nga bw'olaba wano wetutudde nga waggulu bazimbayo mulimu obutebe kati nga bazazikawo foomu bwe beebaka n'omwami nti abakyala nga babasiŋala mu kikolwa bulungi omwami omukyala. Gwe kati ng'oyimiridde eri olinze bakuyite bampite kakati omukyala nga awummuza ntamu mu kibanda. Ekibanda kyali ludda kyali kundi kutamadde awo manju wa mukiga awo. Bwe yava ku bbaala yasala busazi ng'adda ku sayidi ye wa mukiga wano ku ddwaliro we waalinga ekibanda ekyo nga baalawo foomu bulungi. Omwami oyo wali omumanyi? Omwami nali mumanyi yali asiiga cutex nga bamuyita Emma. Baali bangi yaddanga nanvuma njerega naŋŋamba nti abasajja nina bangi bwe tolina nakyo nga saba bangulira bbiya bangulira ebyokulya nga bamwebakirako mu kibanda mu kabanda kennyini. Malirayo emboozi nga abakyala bakuyita. Abakyala bampita nti Kabanda jangole baabano bali mu kibanda beebase ku foomu. Kati nali nakubiddeko dda abapoliisi nga mbabuulidde puroguramu yange bwetambula. Polisi yawo wali ku gundi ku Serokazi kubbiri awo ng'ekyaliwo wano Kategula nga nkubira afande omu nga mugamba jangu mutambule bwe muti ne bwe muti baabano mbafunye bali mu kikolwa nga balinnya bodaboda nga bajja abantu 5 nange nga mbewa 6 nga tubakwatira mu kikolwa. Omukyalo ogenda okumukwata abapoliisi yabagamba tinze oyo simumanyi namumanyi si ye taata w'abaana bange simumanyi namumanyi era mutawaanidde bwereere. Polisi yabakwata beeyambudde engoye nga beebaseka foomu bali mu kikolwa. Olwo mwakoona mutya oluggi ozaawo oyina egundi ogambye jaketi n'ekikoofiira? Tetwakoona luggi madamu Adija nga bw'olaba wano nga waggulu gwo wazimbe neno wazimbe emabbali naye nga wali kyangala oyingira buyingizi ate nga nzikiza temuliimu ttaala. Kati ono omuvubuka owa cutex ye yasulanga mu kibanda omwo? Nga alina gy'asula yalina mukama we amusuza. Kati awo yamusisinkana atya? Awo baali baalaganye misana? Baali kale nga bwe nkubudde ebbanga twali tumaze nga ntawaanya ziyingira ssaawa zaayagadde simugambako kale nga natuuka n'enkoowa nemmuta kuba nalwana n'enkolaki n'enkoowa nalwana n'omukazi n'atuuka n'okugyayo akaso omwana oli gwe namusinga naye gwe nkuzizza yali ansazeeko obulago omwana omulenzi kuba twalwana enkuba yali etonya n'okutonya n'agamba omwana kwata akaso musale obulago yampisa wano bwati akaso. Kaakati ogwo gwe mulundi gwe namukwata nemutweka ku poliisi baabatwala n'omwami bwe bali beebase naye n'atuuka ku poliisi n'agamba nti nze simumanyi si ye taata w'abaana bange. Yali olwakuzaaliddeyo abaana? Yalina abaana 2 nga olwokusatu tetunnamuzaala yali 210 yali 210. Akati nga mukwata nga muleka ku poliisi nga nkwata abaana bange nga mbaddusa nga nsooka mbatwalako ewaffe. Mbatwalako ewaffe bandi awo balamu bange nga bankubira. Yavaayo atya ku poliisi? Yejjayo ate owa cutex kugambe yatoola ssente ze yali atunda mu mutwe ze zaabajjayo. Kakati abaana bange baali bakyali bato nga Bright ali mu mwaka nga 1.5. Akati bentwala abaana mu kyalo nendaba nga tebali safe bajjuka sina maama sina taata bonna baakola ki? Mu kyalo wali obatuttewa? Yali mbatutte wa mulamu wange. Mulamu wo ku sayidi ki? Ku sayidi y'abaganda bange abeereyo mu kyalo. Akati munnange lwajja omutima nga gunuma nga kankomya abaana be bali mu kubonaabona ndaba tebalina ddembe ate neŋŋamba kati nange saagala kulunza abaana bange njagala kubeera nabo.
kati mukyala mba ndi awo ndowooza ogenda okima abaana nga baganda be bantumya mulamu oli ludda wako nze ndi wano ku mulimu wenkolera nejanguuko wano mukodome wange yampita n'okumpita anzike omukyala akiridde ewa mwanyina amwegayidde amugambe mpegayidde itatata w'abaana bange mwegayirira nziremu sikyaddamu mwetondere nte njagala kubeera n'abaana bange banzikirizisa nenyazala wange yali bwali naye yavudde mu kyalo abaneegaya nga baŋŋamba musonyiwe bwali kiddamu guliba musango gwe tetuliba tetukyamuvunaanyizibwako nga nzikirizaamu naye nga nzirigana na mukazi wenzirira omukazi nga mpanga kati olw'ensonyi ennyingi nga bajja kunsekera bannange okukwata omukazi n'omusajja ate n'omala n'omuddira nempangisa ennyumba mu kikajjo bayitawo mwa mama Miya omukazi yambonyabonyeze wa mama Miya namukima bwe napangisa ennyumba eri kuba yali aneetondedde mwali netukyusa ekitundu neŋŋamba kamujje kuno asobole okuva ku basajja bano babaddemu abangi abamumanyi mutwale ate mu kikajjo omukazi yeesonyiwa abantu beeno kati ate nafuna emikwano emirala mu kikajjo omukazi n'atandika okunkola ebintu ng'abasajja bavuga n'emmotoka ne bajja ewaka ngenda okudda ewaka emmotoka epaakinze omusakazi bamututte agenze kunywa mwenge omukazi omugambako olwo omukazi yanzigirayo akaso yali anfumise era nasula bweru nansibira wabweru emirundi madamu adija gye n'akasula ebweru sigimanyi ku mukyalo oyo yakanegezamu emirundi 7 guno ogusembyewo ndabira wano okudduka nzije ntuule wano wonsanze yagenda nanywa omwenge nakoma ku ssaawa 11 nga neebase kuba nze nyiikira mu kitundu 2 n'abaana nze mbalabirira buli kamu kubabika kukola kutya takyabafumbira mmere nze emmere nga aginyima wakasiryawo mmere kyali kitutte emyaka nga 8 nga neesonyiwa akasiryawo mmere nzija ndidde eyange nengulira abaana bange eya buli bakozi gye balina okulya nabo buli kimu kati juzi wenviriddeyo mukyala yannumba ennyumba yansanga nayingira edda neebase kyanga ŋŋamba gwe ne bwotambula n'onviira abasajja kati nabangi abasobola okumpa ekyokulya n'ennyumba nsobola ogyepangisiza namugamba naye osobola okwepangisiza ennyumba sikugaana naye noonya eyiyo oleme kunjogera ate muki eyange waliwo akaami awo katamiivu bakayita fuluge aga nti fuluge kati gye mbadde n'okwebaka neebase mu nnyumba ye omukyala okumukwatako okumukuba nga bw'omanyi obusungu yanzigirayo akaso netulwana nenkamusikako nenkakanyuga eri landiroodi n'avaayo wetubadde tupangisa landiroodi n'amugamba omusajja ono buli kintu kyonna kyonna akikoledde akuliza abaana nakati abaana bakulu myaka 23 mulawa 23 waabiri bakyali emmere y'omusajja kyova otawanyanga omusajja onombonyabonya ngaozootamidde kiki omuttira kiye ti nze nja kumuttira kamba kawaata emmere nze mmanyi wenkatereka musalandiodi nga ngamba nti omanyi Kabanda kyolina okukola bagenda kuttira mu nnyumba nga naye kyoba okola n'omukyala muviire ogenda onoonya efyutya ki endala ti nange bwe natambula kama nansaasira nasooka wenfuna bwe neewogomako nenfuna omukyala oyo mu nnyumba mu mwali yaleetamuko ku musajja wamukwatiramuko n'omusajja simukwatirangamu naye ng'ateeka okuba yabaleetanga emisana nga siriiwo
jjukira abaana babeera ku ssomero awakayo abeera asigadde abafumbira mmere kale okusinza ku bintu by'abazza nkola ne byayogera omukyalo oyo ateekwa okuba yaleetanga abasajja mu nnyumba kubanga bw'ogamba nti emmotoka yajja n'epaakinga mu luggya lwamu ne bagenda banywa omwenge kati ate lwaki yali bagireka awakaawo nasiŋŋaana emmotoka epaakinze nga bamukimye nze bwe nayingira omukyala nendowooza nti afulumye emmotoka saamanya nti yali ya musajja we kati nga omukyala yafuluma bufulumi ng'alingira mmotoka nga bamuvuga nga bagenda e Namasuba wali eyo ebbaala gye banywera wadda ng'atamidde mubuuza ovaawa wandese wano nga ntudde mu ttiro n'abaana akati okomyewo saa munaana obadde ovaawo aŋŋamba nze tomutawaanya tomumanyira nafunye omusajja mugagga alina emmotoka era nvuze nantwala nangoya bbiya era navuga nankomyawo wano nze sikyakwagala biki namugamba oba tokyanjagala naye bwe togenda nabasajja abo abakuwa ggwe byowulira byoyagala lwaki ate weezinga ku nze gwotakola ki gwotayagala omukyala ng'agenda aŋŋamba nti gwe tambula onviire ennyumba abaana bange nja bakola ki nja beerabirira osajja gwe nafunye alina ssente nga muganda omanyi kyoba okola omusajja oyo yandipangisiza ennyumba nakutwala n'abaana bo noleme kunjogera mu nju yange jjukira abaatamidde yeefula nti bw'aba atamidde bwe guggwako bw'aba yeerabidde bye yakoze nkera nga mubugamba nti ebintu byewaŋŋambye wafudde ku kyokubiŋŋamba bwe bityo agamba nabadde nnimba tata Grace adde nnimba nadde ntamidde addamu nga mumiikiza nga nsirika ngaddamu olulala kale ebintu bingi nnyo siyinza nabimalayo kuba kino ekisembyeyo kyo ekisembyeyo kati kyemba ntubuulya madamu Adija nalemererwa nensalo neŋŋamba emmeeme y'abaana kanjite kuba emyaka gyonna twakomye wali ng'oŋŋamba nti omukazi wamuleka n'ofuna omukazi omulala tombuza sitoole ng'oyagala okudduka okumaliriza omukyala kati nafuna omulala madamu Adija wondabira kati essaawa zino okundabako ngandika ofaananako bwe nti omukyala gwe naakafuna yandabiridde okundabisaako bwe nti ono ye gwe wafuna wamusanga wa gwe nafuna era nange nali namusiŋŋaana ng'omuntu alina ebizibu bye nga nange nina ebyange netugatta ebizibu era netukwatagana nemutwala nembeera naye nenfuna omukazi omulala wenfuna omukyalo omulala netubeera tulina akazigo kaffe mwe tusula kali mu kakomera tubeerayo ffekka kati tuba tuli awo ekiro ssaawa omukyala yasooka n'alwala n'agenda ku kitanda omulongoosa mukyala ki ono omupya gwe nnina kyekyali kimuluma yalina kale ebimuluma mu lubuto mu bizimba eby'omunda bamutwala okumulongoosa kati bamutwala kyessaamanya omukazi ebigambo gye yabijja bimanye ti omukyala gwe nnina bamututte mu ddwaliro okumulongoosa kati takola ki taliiwo omukyala kye yakola ekiromba ndi mu nju nfuluma wabweru ngenda emmanju omukyala yanteeza edda waliwo kakolida awo ng'omukyala yanteeza edda omukyala nankuba ejjinja ku mutwe saawa zaalinga 6 nankuba ejjinja ku mutwe eyankuba nemugoba nemukwata netweyoolayoola netulwana awo nannuma olugalo kati waliwo omukoddomi wange neiba omukazi angwira kava mu kakolido omukazi nga nkuba ejjinja mu feesi jjukira we yakuba waliwo damage yasooka okunkuba omuggo omwaka oguwedde ebantungawo wuzi 6 kati ejuzi bwe yajja omuggo yali agukubira ki yansanga ntudde kabalaza ngaawo
nga yasuza atamidde saamanya nalabirawo nga nkupye muggo ku mutwe era ogenda okkakkana neiba yansula n'antwala mu ddwaliro ne bantunga akalwayo ka Mukiga wali ku stage awo ndi ku Tamadda kakati juzi bwe yajja okunnumba era wejjinja bwe yaliziza n'ankuba nemukwata nemugoba nemukwata ne tulwana waliko ne mulamuganda we mutowe ng'amuwerekeddeko ng'atudde okwo ku nnaakani okwo yali atulidde ddala awo ne tulwana ng'atunula bw'ati kati twamaliriza waliwo omukoddomi wange ali awo kumpi Yawasa mwannyinaze najja n'atutaasa ne bamukwata bamubuuza omusajja lwaki omulumbagana gye yadda ng'ate yakuviira agamba nze nja kubatta n'oyo mukyala gwe yakawasa tedi njabaloga nja kubatta ne baddi nja kubasaanyaawo afazali obookera mu nnyumba akati mukoddomi wange amugamba tiisatiisa okwengeri eyo wakulopa ku poliisi era enkeera bw'amala okujja okunnumbagana wano kuba oli yali ali ku kitanda nga bagenze mulongoosa nakeera ku makya yono omuwala akufukamiridde nga walonda omukyala nayo yakati yankuma ekiseera kino mukazi wampisa kale sijja kugamba nti nvumirira mawanga omukazi omusogo oli ambonyabonyeza nnyo mu bulamu bwange kasookedde nzaalibwa madamu Adija sifunangako kubonaabona kwambonyebonye nga mukazi oyo kwambonyabonyeza mu bulamu bwange ndi myaka 47 sibonaabonangako kwenkana ku nsi sirabangako kimbonyabonyeza nga mukyalo oyo kakati nga mukwata ngenda ku poliisi nga ndipootinga mala n'okukola statement abampa reference omusirikale ambuuza nti essaawa zino ali waka oba ali mu bbaala amugamba essaawa zino ebiseera ebisinga abeera mu bbaala ngolono tuli mu ssaawa nnyo ez'okumakya akeera mukeera essaawa ebbaala yawe yeekola ssaawa ku makya weeri awo bayitawo waali etyawo kundi Kutamadda kulira nerosi zino ebbaala z'omukayembe ezaawo obunaakani ezo ezabeera awo mu bitiititi awo kakati poliisi nga baŋŋamba genda n'essimu eno onoonyereze wona waali ekasita omulaba nga okola ki ng'otukubira nga tujja ange saaliwo nga nzitudde dameji yange ntambula nga ngenda aliwo akabaala bakayita Katiddembe nasooka nembuuza okwo ndi Kutamadda abatamiivu bane bagamba obwedda ali wano yeewana mbu yakulumbye nakuba nakuteekako dameji naye kati wuuyo akkiridde agenzewa mu Katiddembe kabaala bakayita Katiddembe nga ngenda mpolampola nga ntuuka ku buduuka 6 nga nnoonya waliwo awo abayaayi abanywa enjaga nga nkwata 10 zange 2 nga nzimuwa nga mugamba waliwo akakyala katono kajjudde enkwagulo mu maaso konna kazimbye kajjudde dameji genda ondabira oba weekali oyo omukyala bwatyo bwafaanana kakyala katono kajjudde enkwagulo konna anti bakakubira mu bbaala basajja bakuba bakazi ne bakuba akati nga muvubuka ng'agenda nga ngamba bwe bali batudde babiri nga nkwata nga nkubira abasirikale nga nyimirira ku kkubo nga balinnya okuva mu kikajjo nga bajja abangamba nti sente eza transport ozirinako nze nti bansaba emitwalo 5 nga nkikola ki nga ngibawa nga baŋŋamba yaliwa nti yoyo amala obbalaga nze nga ntambula nga nyinya bodaboda nga ngenda nalina omulimu gye nalindaze olwamutuusa ku poliisi bambuuza ate kati oliwa ambagamba kanzije ngenda okutuukayo omukyala nga bamukute bamuyingiza munda
yeeyambula engoye n'abeefungulira n'abawemula n'abeefuna n'asigala bukunya n'abavuma olwokuba yali atamidde kuba omusirikale ono omukyala akola ku nsonga z'amaka mutamadamwani ng'agamba nti kano akazi ngenda kukasiba ngenda nyinza n'okaweereza eruzira kakazi nga bakakwata nga bakateeka munda nga akavuma abasirikale kati nze ngenda otuuka nga bangamba nti buno omukazi obadde obeera naye otya talina mpisa mubi bw'ati ambagamba nange mbabuulire bye mbabuulidde ge mazima omukyala bw'ati bwe yeeyise ewaka n'abaana bange tebakyafuna buyambi bwonna buli sente gyendekawo tebakyafuna mmere wadde okubafumbira omukazi azikwata n'agenda mu bbaala n'anywa omwenge bw'ayingira ebbaala ku ssaawa 2 akomawo ssaawa 10 ez'okumakya akati wayisewo ennaku 2 nga osankubirawo mu kikajjo kigwe ssebo oli luddawa sente ez'omusibe gwe waleese ez'emmere ziriwa omuganda ne banne kakati nze yaleese omuntu ambonyaabonyeza ebbanga bwe lityo ate nze mba nkwata sente ezimuliisa emmere nga newaka nze muliisa ate nze sikimanyi sikiwuliranga nako kife tetuweena mmere wano olina okumuleetera ekyokulya aŋŋamba nti ate gwe nasibye nga antuusizaako damage namusibye lwa busungu ate kati mutwalire emmere amugamba oba omusiba musibe watu oba omusiba musibe oba omuta mute naku 2 ng'amuta kati nga wayitawo era ennaku 2 ng'alinnya ng'addayo ku poliisi ng'ampaabira ti Kabanda talabirira baana be basiiba njala basula kyokka jjukira ye ennyini gwe nasibye nze muwa ekyokulya nze muwa buli kamu ennyumba nze ngisasula n'abaana abakulu bali be namusanga nabo nkyali nabo bwobeera nabo akyali nabo mu nnyumba gye mbasasulira n'emmere ngula akawunga kale buli wiiki nsobola okugula akasawo k'akawunga ne bakalya ne bakamalawo kilo mmeka kilo 10 nga kugendeddeko n'ez'omuceere kilo 5 mmeka akati omukyala ng'agenda ampaabira ekyomukisa omulungi ekyalo kino kyonna kimanyi embeera omukazi gyampisizaamu kyonna omuntu obuuza omu ku omu ne wabeera mwana muto bwe bakubuuza embeera ya Kabanda n'omukyala n'omwana omuto yeewuuma n'akugamba nti mu butuufu ddala Kabanda olina musajja okubeera n'omukazi afaanana bw'atyo akati omusirikale ng'addayo omukyala ng'addayo ng'andopa ku poliisi nti sirabirira baana nga bampita ku poliisi naye nga bamuyita kakati mba nzikirira ku poliisi omanye twambukira wano ku St. Pius okukka waali wansi ku poliisi omukyala yali yasoose okgenda ndowooza naafuna oba we yeewogomamu mba ntuuka ku kidda ku division ng'omukyala musinkana jjukira saagala mulabako saagala kwogera naye omukyala yantandikirawo okunvuma nampemulamu ne tutambula okutuuka ku poliisi ng'omukyala anvuma buvumi bwampemula tugenda okuyingira mu mulyango gwa poliisi bwe tuti ng'omukyala oli akola ku nsonga z'amaka yamulabye dda andika nvuma bigambo ebibi paka yamugamba naye mukazi gwe lwaki weeyisa bw'otyo omuntu aba nga tumwagala muviire lwaki omwezingako kati mwomwezingirako ki nga baŋŋamba Kabanda jangu wano batuyingira fembi nga basooka bamubuuza omwami ono mu bulamu bwo nsobi ki gyali akoze esinga gy'osinga okulaba nti yakuyisa bubi otuuke omuyise nga bw'oyagala tize tewali bba wange mwagala nga mugamba nti anasanyuwa kusaka naye mukyalawo ali confusing era kati njagala akomewo eri abaana be nga ŋŋamba omusirikale nga mugamba nti nze sisobola kuddira mukazi oyo okuggyako nga munsindika kati paka luzira nja kubeerayo
munsibe olw'okubaganya okuba n'omukazi oyo ze sibeera na mukazi mutemu. Damage muziraba zinzijjudde emikono, ekyenyi kyonna kyonna feesi ejjudde damage, omugongo gwonna gwonna yannumaaluma dda. Nakoowa sibagala mukazi sikyamwagala era njagala mpe abaana bange twawukanire ddala bulungi kuba alina famire ye nange nina ki nina eyange ekimugaana okubeera mu famire ye kikina neesibako. Omukyala ng'agamba nti nze kale kati ebyokubeera nawe mbitadde, ekikulu kyensinga okwagala njagala abaana bange obawe ekyokulya ate nga nkibawa buli nokwolwo nali nabawadde akawunga gye kali sente naleka namuwa $5,000 newayitawo ennaku 2 nga n'emmere gyeri naŋŋamba mu sente z'abaana zabaweddeko ensindika ena kati enkeera ate naagenda n'awaaba ku poliisi nti Kabanda talabirira ki baana be. Ng'abaana nga ŋŋamba abasirikale omusirikale nga mugamba manyi kyolina okukola, olina okugenda okunoonyereza ku kyalo kw'embeera kwensula, obuuze ku bantu omu ku omu bajja kubuulira embeera z'omukyalo ono zeyeeyisaamu. Ngamba Kabanda omanyi kakati okugyawo ensonga embeera eyo yonna n'omukazi ogamba mutolabirira baana ate bw'ozimulekera azinywamu omwenge n'atabafunira kyakulya toddamu muwaaki sente za kaashi wabula kwata sente zitwale nga kwerosi mukolewo n'obuwandiika ekitabo mwe mukola ki bwe kwosasulira kwoterayo sente nabo gye bazikimirayo buli omu asayininga. Abaŋŋamba kwa Kabanda kwata ekitabo ku poliisi nga bampa ekitabo olupapula nga nze kennyini nkwata omukono gwange ampandiika omukono gwange endagaano ampandiika nti nze Kabanda David nkoze endagaano nga ndi ku poliisi ng'omukyala bwe yampabidde nti sirabirira baana nkoze endagaano ey'okulabirira abaana bange Bright Mukwaya ne Grace Namagembe ne Patrick Bugembe nga nkola endagaano eno okulabirira abaana bange okubafuniranga ekyokulya. Nkola endagaano eyo neegobako abaana bali abaki abakulu abajje mu nnyumba yange ze ndabirire ki abange. Mukazi n'agamba nzeera abaana abali abo baba atagala ngenda kubajjamu nga mugamba nti abaana abo saagala bali emmere yaki y'abaana bange kuba mbalabiridde emyaka 23 ate bwe beegatta ne bankuba ne nnyina. Aseka ng'amugamba nti kati jjamu abaana mu nnyumba y'omusajja kuba yagikusasulira ate yakuwa n'ekyokulya. N'agamba nti ekyo kye ngenda okukola naye notuusa kati abaana mu nnyumba bakyalimu emmere gyengula abaana bange gye balya buli lunaku ntoola $1,000 ng'ate n'emmere ekola ki weeri. Kati nensaba abalabi b'ekike studio nansaba bantaase bampe ku magezi nkole ntya. Omukazi abaana yabalemera sente za bbula nga mukiraba sente ziriisa abaana abakulu ab'omusajja omulala nga ne mu Kampala mwali talinnyangako wadde omugulira wadde akagoye wadde okumutwala kusoma abaana nabaweerera ne bagana buganyi kukola ki kusoma n'ensawo ne bazitundayo ku ssomero. Omuwala ye yazaala n'okuzaala naye era omwana ali waka naye ndabiridde abaana abatali bange emyaka 23 n'omwana n'atuuka okuzaala n'azaalira awaka nakati nze ndabirira omuzzukulu naye omukyala agala kunsaanyawo kunzita awatali nsonga gyawa nti nsonga gundi oba gundi yaddamuko n'akomawo n'akulumba yakadda wiiki nga 2 kati eziyise yajja jjuzaawo n'akuba oluggi n'akoona geeti eyo Katonda agikuulemu kyokka nga twakola endagaano ku poliisi obutaddamu kulinnya wensula oba wembeera n'asayininga ti sitagenda kuddamu kulinnyawo
era bw'ali kikola tuzira direct ffenna ne tusayininga naye n'asayininga naye kaakati juzi kyoli abalamu wiiki 2 yaze nanumba era yamukutte okumutwalaganya yabadde mukodomi wange oli olengera wali yamusanga awo n'amugamba lwaki olumbagana ng'omusajja sawa 9 ogw'ekiro era n'agamba nja kubookera mu nnyumba sawa yonna kati nensaba ngenda kuddayo ku poliisi ndipootinge nti omukyala yansuubiza okujja okunjokera muki mu nnyumba n'omukyala gwendi naye era bwe mba nga nfunye ekizibu poliisi ebeere ngaekikola ki ng'ekimanyiiko kale embeera yeeyo gye nkyatambuliramu nakati ne nga nsaba abalabi b'ekike studio bampe ku magezi omukazi alemedde abaana bange ennyumba mbadde ngisasula mbawa ekyokulya mulimu abaana abatali bange benakuza benasanga nga myaka 2 kati ba myaka 23 bwe nasanga wa myaka 3 ali myaka 24 kakati awo binsobedde omukyala gwendi naye abadde andabiridde bulungi nemireme nga ntandise ogifuna nga n'abaana bange bandibadde batandika basoma naye kati ntuuse okulemererwa abaana bange kusoma kuba omukazi asiba mwenge asula mu mwenge naye nga ennyumba ngisasula n'ekyokulya akifuna naye nga mpulira nkooye embeera eyo ennyinze njagala ab'amagezi bagampe enkole ntya. Kale abalungi abali ku HK Media yeno y'emboozi y'omwami Kabanda gwe nayo ino bubaka bweyagala okuba ng'oweereza Kabanda nnonyaako ku namba y'essimu gy'olabaawo wammanga nja kuba mbu mutuusaako bulambalamba amagezi gonna mu ngeri yonna tetusobodde kumalayo mboozi eno lwa nsonga obudde buzibiridde naye tukyasobola okukomawo mu part 2 ne tuba nga tugifundikira bulungi muzikirize mbasiibula olunaku olwaleero yenze HK Media Hadija Kigozi mweraba.